tuno mu Uganda tulina universities ziri wakati wa 250. So many universities. Graduates bayitirivu emirimu bonna ate batunudde government teri mu kugejja kubanga kati government already waliwo complaint nebaga nti government erina ba ministers 8 eyo teri sustainable olina okusala ojja ofune ba ministers 20 ofune ba assistant ba 18 and that is it. Bwe kati government zigenda kusalibwa kitegeeza nti obusobozi bwa government okusobola okurecruitinga n'okuwa emirimu abakozi kiba kizibu. Haji Abdulsalam ndi mukudde ne mabegere na just so creating a picture. Omuntu awuliza Pal FM osobola okufuna lwaki ekintu kye tuwulira gye kiri eri mayiro wayitibwa bunaayira kitukwatako in one way or another. So umaze okubuildinga capacity eno ofunya abantu bano abangi ba graduates abafuluma buli mwaka capacity y'oku absorbinga obusobozi bwa government okusobola okutwala abantu bano bukyali butono. Private sector eri mu kukula bukuzi obusobozi bwayo okusobola okuba nti nayo yeetwala abangi butono. Kakati nekiba nti osanze ng'olina population nene nnyo 83% y'abavubuka abatalina mirimu. That becomes a very dangerous point. Naye kati ekizimu ekikyuse nti abo bantu bwe bali badde osuubira nti wabaawo obwegugungo be bantu abasooka mu nguudo. Ekizimu Algeria ekizedde ekyenjawulo nga tumaze okuva mu 2011 ekyajja ne kitandikira Tunisia ne kicrossinga ne kigenda e Misiri ne kiva e Misiri ne kigenda e Libya ne kiva e Libya ne kitambula e Syria ekyesiriya ekitannaba kuggwa kikyalimu unconcluded kubanga tumaze okufuna phase 2 tukyalinayo phase 3 kubanga phase 1 yali nti Islamic State bajja ne bawamba 2 eby'eggwanga bamala okuwamba 2 eby'eggwanga ekyaddirira ennaku z'omwezi nga 23 September 2015 Russia eyingira mu muzannyo. Russia nefuuka game changer ekomyawo tutuuse kati Islamic State tekyalina kiyitibwa nti ttaka lyayo. Naye mu kujja okwo ate America bazze babaddeko bebawagira bayita Syrian opposition the Free Syrian Army ate kati siya Bashar al-Assad ate siya Islamic State bali awo nawo kati yeyitibwa nti opposition. Israeli, America, Bungereza, Saudi Arabia babatunuulidde n'eriiso. Ekitiisa kiri kimu nti bano bw'otunuulira bangi baabo bava mu kabira y'Abakurdi okuba nti bava mu Bakadi oba Abakurdi kitegeeza nti threat already ejja ku Turkey kyetajja kukkiriza, Iraq kyetajja kukkiriza kubanga baagala okuba nti bakuriyetinga eggwanga lya Kurdistan. Kati effectively mu kyoyita nti ozikiza olutalo lw'e Syria tuli mu kuzuukusa olutalo olupya olugenda okuinvolvinga engeri y'okuzikiza Free Syrian Army nayo yennyini esobola okujja okufuuka ekizibu. So tumala okutuuka mu perspective etutuuse wano 2019 Algeria kigenza okujja okwengera nga conditions ezibaddewo zonna tubaye tumanyidde abatalina mirimu bwe bagenze mu nguudo naye wazzeemu ekyenjawulo. Ba doctors batandise okuva mu malwaliro, ba engineers balese emirimu, abasomesa kiraasi bazisuddewo bonna ne beeyiwa mu nguudo. Wazzeewo another very important factor ey'abantu abayitibwa nti abatagenze mu kwekalakaasa bajja kufumba emmere awaka bagireete bagabulire bano abali ku nguudo. Meaning sustainability we never gaan tugenda kumalawo weeks 3 zaibadde zisoboka kubanga emmere ekyalibadde kitwala omuntu okuvaawo njala ekulumye. Wano Uganda bwe weerimba nti ogenda ku nguudo nga tonaba kufuna jjuuni liibwa ayise tolina ogenda kuba nti otuulira. Anyway, tugenze okutuuka mu bbanga lya weeks 6 zokka Abdulaziz Bouteflika ng'ekifaananyi kimaze okukyuka awalizibwa asoose aleese offer esoose n'aga nti ekigenda kwesimbawo mugokuna kati mundeke nsooke ngenda ate n'akalulu nako tukongezeeyoko tusooke tutegeke bulungi ngenda kuteekawo gavumenti enaagendako y'abantu 27 mu abo 27 mulimu abantu 6 bokka ababadde mu gavumenti enkadde. Kati mu Rwanda bagenda okujja bajje bamuvinge bategeke transition tufune transition eri smooth. Abantu batuuka ne bagaana bino bitutamye ko maze okukkiriza togenda kudda kati ekiddirira na bino ebisigadde nabyo ojja kukola ki ojja kubita pressure ejja eri Abdulaziz Bouteflika ng'ogyeko okuvaako n'ebyakakiiko birema mpaka eddakiika yasembyeyo ne tuba kati tuli mu mbeera mpya egenza okulayiza ate obuyinza obupya obugenda okujja as a transition phase. Naye ekyabadde mu Algeria already kijja okukuma omuliro ate mu kyali kitandise ennaku z'omwezi nga 13 December 2018 e Sudan. Ebyatandika ng'okwekalakaasa okuli ku mmere nti ebbeeyi y'omugaati yeeyongedde, ebbeeyi y'amafuta yeeyongedde, cost of living ey'omuntu wa bulijjo okuba nti yeeyongedde. Ekyatandika ng'ekyo kitandika okuba nti kisaasaana. Abantu balina step emu gye baakoze eyavadde game changer mu kintu kino. Step ki? Abantu okusalawo ne bagenda ku nkambi y'amagye ne badda ebweru ku headquarters ne bagaa nti tuli mbuya oba tuli bombo twagala mutubuulire abaffe muli naffe oba muli nabali. Actually see muli naffe oba muli nooli kankyogera kibeera very clear muli naffe oba muli nooli. Ogenda okukakana era ekitabaddewo
President Bashir eraddamu kubanga kyali kyamutuukako mu 2013 obwegugungo obwali mu Arab Spring tulowooza nti Emisiri Sudan tebwagezaako koona bwatuuka naye abuzikiza atya ye situation emugenda ba mistake gye bali mugezaako okuddamu ate wano one yagaa nti tugenda kuteesa government n'agigoba eyaliwo cabinet ye n'agigoba n'agaa nti ataddewo engeri y'okuteeseganya naye ate n'akiddiriza mangu nnyo ne state of emergency toyinza gaa nti oli mu kuteesa aye n'oteekawo state of emergency because state of emergency etegeeza kyakaseera kakazigizigi kategeeza tewali bantu babiri basatu tewali bantu basukka babiri bakkirizibwa kuyimirira wantu ne muyimirira mu kakuukulu luba lukiiko nti mugezaako ate kuwamba gavumenti waliwo kafyu eba erina okuba nga ekolebwa kuva ssaawa 11 teri muntu akkirizibwa kuba nga atambula mu luguudo asangiddwa mu luguudo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mukama akugeredde toyinza kuteekawo mbeera eyo n'omwana n'ogaa nti ate ogenda kuba nti olina bw'oyogera ekirala ekibadde ekizibu mu mbeera y'e Sudan nti yes tubalina baprotestants bonna nga tuboogera ba engineers tubalayo ba doctors baani tewabaddewo group eri clear gyogaa nti this is an opposition party ngenda kutuula ku mmeeza nga nteesa na DP nteesa na FDC nteesa naani wabaddewo people power gwotamanya ani gwogenda kuyita ani people power agenda kuba nti agenda kujja kuteesebwa naye that made it very difficult Haji Abdulsalam nga tugenda mu deep analysis ku kinsonga eno leka nkonekano kubanga nyinza okujja n'enkeerabira mu analysis zonna zempulidde mpuliriza ku radios eziwerako ku TVs eziwerako nina ekintu kyekiraba kuwuliramu lwaki omuntu bwagenda abantu bonna bakyuka ne bafuuka actually mukyalo omu yeka bakubye essimu bali bootera okuwa nga program tennatandika yeka agaye nti Bashiru annumye okuvaako Bashiru kunnumye kati leka nkwogereko nti nyinza okujja n'enkeerabira mu analysis gye tunaagendamu Bashir abadde muntu tactician w'amaanyi yatandika ng'ali kumbira nnyine Uganda I think it was for justified reasons Uganda tekyali mu kweka kwonna nti yali yewagira SPLA ne John Garanga n'abantu be ndowooza batubadde babiri ffe kanzere Bashira naawe gy'obadde automatically abamaze okumulangirira twali wano mu program Inside Story ne Karule ne mbategeeza ne bagamba nti nze omuntu yenna alaga nti abazungu tali redde kumufunyirira mu nkwawa ndi naye Bashiri mbadde naye obadde naye nze sijjaga nti mbadde naye naye ebirungi bye yakola nayo nina okubirekoganizinga ensonga lwaki njagadde mbyogereko wano nga sinaba kuba nti mbulirayo President Bashir yali very strategic nenga nti nga bw'olaba ng'embiranyi gye yalina Uganda ne president wa Uganda ennyonyi za Sudan zituuka okujja ziboominga Uganda ziddiyo nga situlina busobozi buzikuba kuzikizaako embiranyi yava kuba nti nno Uganda yawagira ekitaalimu kweka kubanga luli kyalibaddemu enkukutu kyajja ne kijja mu lwatu Uganda yali ewagira John Garanga ne SPLA ne SPLM group ye group yali yagala okwekutulako mu kyafuuka South Sudan right now okwata naye n'atandika okuwagira konyi kyalibadde natural nti omulabe wa mulabewo aba mukwano gwe yenkola mu politics so ekyo kyonna kimala okubaawo mu myaka egyo nagyo kyali nga tuli mu mbiranyi tekyajjawo nti Sudan yensi ey'okubiri esinga okugula emmwanyi za Uganda era mu mbiranyi zonna zitwalimu Abasudan tebaagaanako kunywa kaawa ne bagaa nti ono kaawa awunyamu olunda Uganda basigala bakyamunywa ku standard eyawaggulu ennyo oluvannyuma lw'emyaka egyo gyonna either out of convenience or whatever Bashir akomawo ne bazza omukago ne President Museveni ekyo kyalabikira ku nnaku z'omwezi ndowooza zaali 14 May 2016 kwe kwali okulayizibwa kwa president nga tuli e Kololo President Bashir yajja wano yes kati of course yali amaze okuteekebwako akakalu aka ICC indictment eyo yamukyankalanya nnyo nti oluvannyuma lw'okuba nti aguliddwako emisango gye baga nti yalina mu responsibility mu byabeere Darfur mu mwaka gw'2003 ne mu mwaka gw'2008 oluvannyuma lw'abantu abangi okuttibwa President Bashir aggulwako omusango ateekebwako ekibaluwa kiba kuntumye ekibaluwa kino kyakyankalanya Bashiru nnyo n'abeera isolated internationally ng'ekyo kinaba kujja wajja olwedde embeera eza Osama bin Laden okuba nti yaliko mu Sudan ebbanga lyali mu Sudan Sudan nebeera ne Hassan Turabi ne bagaa nti bano ba Islamist bazze kati okujja okumalawo embeera ebadde eriwo Bashir asobola okusustaininga eggwanga n'aliyisa mu sanctions ezo zonna obadde ng'otuuka kutuukira ddala mu mwaka oguwedde obadde nga bw'ogenda mu Sudan tokkirizibwa kuyingira mu America myezi 6 oluvannyuma lwa safaari yo mu Sudan oba wali osobola okubaako ng'olinako obutwa busobola okusiigibwako ne batimala emyezi 6 okuggwawo ku mubiri Allahu a'lam naye nga osinga ogenda mu Sudan tokkirizibwa kuyingira United States of America era visa passport yakasabula banti visa yagendako mu Sudan emyezi 6 emabega gwebaga nti gimala kuggwako obutone bukuggwamu olyoka osobola okuyingira mu Sudan awo hajjo tubatandikira katono nnyo ampuliriza aliko 107 akatonzebera pal FM tewerabira nti era mu ngeri yemu
oli ku Pearl FM Uganda Facebook page yaffe. We are streaming live. Ate namwe abatuuliza ku www.pearlfm.co.ug namwe tuwebaliza ddala. Program The Bigger Story gye tulimu tugenda kufuna obubaka katono nnyo bwe tukomawo bwe tugenda okutandikira. Tusooke tulabe ebirungi bya Bashiri oba oliawo abantu bannaddala bannansi bandibadde batunuulira. Ate bwe tuvaawo tutunuulire Bashiri ye mu bulambalamba ebiyinza okuba nga bye bamuviiriddeko okuvaako. Tetujja kukomaoko tugenda kutunuulira kiki ate ekibagudde amagye agabadde gawambye obuyinza eyabadde akulembeddemu ate n'avaayo mu butongole n'alangira gamba ekintu nkitadde nkiteeredde Lieutenant General ye abaaye ye gwe baakiteeredde kubanga naye musirikale gwe baakiteeredde n'akiteera people power amaanyi ag'abantu oba amagye gakyasigala nga gakyali mu control. Tovaawo ali ku Facebook live, tovaawo ali ku 107.9 Pearl FM, tovaawo ali ku www.pearlfm.co.ug. Tukomawo. wiki wamarako otya last weekend? Nakupa story nakola analysis ya abasera biste genda wana zigenda nakolayo analysis za bindi ebindi noguka n'ekibira gulotwala bisibukoni ngandi bubi gulotwala bisimu takaddu nange sala nabadde nakulayo ng'olaaja nakirabiddewo kubanga nze nabadde nalina prior engagement gy'essaasola cancellinga waliwo bano media challenge baali bampita okugenda okupresentinga it was from before nagenda okulaba nga ssaawa zennyini mwe zigwa kati nga sina kyo era twamaze ssaawa 3 natudde abaana ne batandika question time nga n'ekyegulo tebalina ngagenda kulya babadde balina kumala ssaawa emu balina hoteli simanyire Friedrich J eryawo kikoni awo hoteli nene mpulira bagamba yabaya Frank tumwebaze something like that kati nagenze nga nalina kola commitment eyo ate nga amawulire nago gatubanja so nemba nga sina choice. Satu bili esimu eri 0702 The Eagle Supervision bebasale mu kutwala abantu emitala w'amayanja balina emirimu gy'abakugu gamba nga ba engineers, bankers, doctors okutuukira ddala ku ba cleaners nakino kimanye nti eno ye kampuni ekyasinze okutwala abantu ku miwendo egya wansi emirimu gyabwe gisasula okuva kakadde kamu paka ku bukadde 8 nga weeyolera nsimbi ekyenjawulo kye balina balambula be batutte buli mwezi okumala ebbanga lya myezi 6 beesimbu ate nga batuukiriza ekyo kye baba beeyamye. The Eagle Supervision basange Mengo kuba Lituma Road okyamira ku kipande kya Njanko Properties onolengera gate ya Black etunudde mu kkubo bafune ku ssimu 03379175 oba 0702526529. The Eagle Supervision, your demand is our supply. bakikoze nabo Bigger story. Biwangalira obwomi obunyuvu obwali hamukora genda mu maaso osanyukire mu lunaku luno olw'ebijaguzo by'ebbulo enseko zikufuukira oluyimba okwatagana n'emikwano gyo oluvannyuma ozine ngaali mu kirooto sinsongakikyokora obuwumi bwa bihamukora obukuza obujja bukukuuma ng'oli mulamu twala omukisa obuwumi bwa bihamukora bujja kukuzza bujja mu ngeri etabangawo bihamukora agira mu ndabika era n'engeri ekuzza empoomu eyannamaddala bihamukora agira mu ccupa eya miruzi 3 bakasitoma bantu bazze merite 2
Okay, 107 akatonyeze mwera pal FM edakika ziri 27 27 zezulayo kuwera esawa omukaga tuli mu program the bigger story Alhaji Kasim Kayira wali nanga Alhaji Abdussalam Ali Kinobe tewerabira otulaba live ku Facebook pal FM Uganda nawe aliyo abadde tannaba kutwegatako atwegateko mu bwangu ddala sobola ate n'okusharingira ko banno naye nga muganda waffe Kalule Suleimani abategeeza Kalule Suleimani ategeeza bannakawempe mwenna nti kansala waffe kansala waffe owa Kawempe 2 ye Katongole Muhammadi bambi yagudde Kabenje Katongole Muhammadi yagudde Kabenje yabadde nga alina gy'alaga eyo era bambi embeera si nnungi ali mu ddwaliro wali ensambya motoka yamukubye nnyo yamukoseza akawanga omu n'omukono n'ebifo ebirala embeera yo si nnungi naye nga ye Kalule yakwataganye dda ne Ssennono Juma basobola okulaba nga bataasa bambi embeera bakwataganye dda n'abasawo ne Ssennono okusobola okulaba nti no omukulu bambi embeera eterera katuddeyoko tugenda kuddayo abamaze okutwegattako mwenna mbeebaliza ddala n'abakajja n'ababaddeko Haji Kasim tukyatunulira just briefly obaoliawo ebirungi bya Bashir abamu bye balaba ne bagaana obyogerako ate n'abalala obaoliawo bye batannalaba manyi kiri kya mirundi ebiri kisobola okuba ng'abamu babiraba naye nga tebasobola kubyogera kubi appreciating ne wabaawo abamu ng'ekyamazima tebabiraba nga tala talina kalungi konna kakoze bwe tumaliriza okulaba ebyo tulaba ate biki ebyamuviiriddeko obuzibu Bashir okumujja mu ntebe ekimu ku birungi ennyo mbadde ngezaawo kwogera okuba nti ng'enkolagana wakati wa Uganda ne Sudan bw'olaba embiranyize twaliko nga owulira enjogera President Museveni bw'aba ayogeranga ku Bashir engeri gy'amwogerako as a terrorist as what kyalimu embeera nti waliwo esobola okwewuunya okusanga nti tuli mu mbeera mbadde mu State House kubanga naliwo ng'ennaku z'omwezi 14 ogwa May ogwo 12 May 2016 President Museveni bwe yali alayizibwa ekisanja kino ekipya abantu bonna twali tulaba ku guest list nga bataddeko President Bashir ne tugaa nti akavuyo akabadde kamutuuseeko kubanga South Africa yagenda South Africa amala okutuuka South Africa nga bamwaniriza abantu ne bagenda mu kooti prosecutor w'eggwanga n'alagira omusajja akole ki omugenyi akwatibwe kyekyewuunyisa ky'amateeka mu Uganda simanyi bakisobola kubanga bakigezaako ebbaluwa n'etwalibwa petition nga baagala ekibaluwa kibakuntumye bakwatibwe aleme kukkirizibwa kuva mu Uganda kuva mu Uganda ng'amagazi bwe yali azze mu Uganda naye kati South Africa era ekintu yeyabere South Africa buli ggwanga liba n'amateeka gaalyo President Jacob Zuma yaliko mu kiseera ekyo yafuna obuzibu obw'ekitalo kubanga yali mugenyi we nga mugenyi mu mutongolaze eggwanga lyamwaniriza mu nnyaniza gye bamwanirizaamu naye kooti zigamba nti tulina okugoberera amateeka ga ICC South Africa erimu ku mawanga agassa omukono ku ndagaano eno alina okukola ki alina okukwatibwa kyali kimaze okufuuka ddala ekizibu nga ne woteeri kwe yali agenza okusula yali ezingiddwako ku mu ngeri omu oba endala wakozesebwa obukodyo obw'ekitalo ennyo ennyonyi yatwala President Bashir yasimbula ng'eva ku kisaawe eky'amagye teyava ku kisaawe kya ggwanga yava ku kisaawe eky'amagye nti wokatetewe ab'amateeka batabasobola kusalimbirayo kubanga waliwo ebifo by'omanyi nti biri heavily protected nga expenses z'amagye bwe zibeera nti ziri classified teri agenda kubuuza zaakoze ki baamutwala ku kisaawe eky'amagye no kubanga yali alina mu meeting no ku hoteri yali takyaliyo ate ne ku hoteri nawe era nga ku mukulembeze basobola okujja ne beetooloola ne boogera bye boogedde naye ng'eggwanga telinaba kumutta nti limutadde security bwesigala ng'ekyaliwo ne bakulemesa bwe baba nti bamuyisiza ku mulyango gw'emmanju banga president batagenda kujja kuyita bya mu maaso oba waliwo provisions ezikoleddwa ku mukulembeze baamukukusa President Bashir n'akukusibwa mpaka ku kisaawe eky'amagye military airport kwe yava airbase kwe yava ennyonyi okugenda okubuuka okuva e Sudan okuva e South Africa
kyali kintu kyantiisa nnyo nti diplomatically kyali kireesa obuzibu ku mugenyi owuwo abazze ewuwo yesu olina amateeka agafuga ne kooti zirina independence yaazo naye okulaba nti omugenyi wamuyisa ajja kukyali najja n'akwatibwa ndowooza haji kyetulina okutegeeza n'abatuuliza nti omuntu ng'oyo tamala gakyala era bashiri wangi gye yandibadde akyala naye asooka kwekenenya eno ŋŋende anampa guarantees era anampa protection yemala given emberanyi yaliwo wakati wa Uganda ne Sudan banga nti wakati wa President Museveni ne President Bashir omuntu yenna yali asuubira nti President Bashir yasobola okutuuka wali ennaku z'omwezi nga 12 May ajje wano mu kulayizibwa kwa President Museveni